Amyuka omuwanika wa NRM Dr. Kenneth Omona bwe yabadde Mbalo olunaku lw'eggulo yasinkanye bamakanika era n'abakuutirira okwewala okukozesebwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Ate kyannako ate nnyonnyonnyo kubanga abantu gammwe bwe musookola ddala okukwata nnyondo oba giriba zammwe okuduukadukaawo nga mugoba abantu kubanga muyaga kuleeta ki enkyukakyuka ate enkyukakyuka eyo si nungi kuggwe. Ono oluvannyuma bamakanika yabasuubiza okubawa obukadde bw'ensimbi 10 okwekulaakulanya nga bayita mu kibiina ekibagatta. Obuzibu bwe bwavudde bwe bw'okutegeeza nti ensimbi zaabadde zigenda kuyita mu mikono gya RDC Shaban Kachimeti bamakanika kye basimbidde ekkuuli nga bagamba nti ono yabadde ayinza okubayita ku litalaba. Bano bawakanyiza n'ekyokuteeka ensimbi zaabwe mu kibiina ekibagatta nga bagamba nti ensimbi nnyingi zize ziweebwa ababakulira naye nga bazikola mu byabwe. Bamakanika banefujjo bagenze nalyo mu maaso okutuukira ddala mu garaji zaabwe nga bagamba nti bwe batabawa nsimbi zaabwe bajja kusala eddiiro. Lwaki tukawa mbabazi? Lwaki tuwa mbabazi akalulu lwa nsonga musajja wabuvunaanyizibwa buli kimu kyonna ajja kusobola okitumalira nga Besigye bwe yatugirawo omusolo. Ensonga ezogera abakulu